Kano akatambi ka buwemu. Gwe omwana omuto kaveeko. Atannaba kutuusa myaka towuliriza vidiyo eno olw'ensonga. Ebigambo byonna byonna ebiri mu vidiyo eno bikyafu. Byetaaga abantu bakulu bokka be basobola okugumira obukaawu bwa bino ebigambo. Njagala otuule katambi kano nange tukawulirize tujjemu ebyamakulu ebitali byamakulu tubireke. Ate era nga mbeegayiridde nti wooli oliwo n'omwana omuto muviire odduke ofune akasenge w'otuula wekka osobole owuliriza vidiyo eno. Omuntu agenda kumbuuza Adita, lwaki otaddeyo vidiyo eno nga naawe okimanyi nti yabuwemu? Iye ife omulimu gwaffe kuteekayo obutambi nga bwe butyo. Gye tukoma okuteekayo obutambi bwe butyo, tufunamu ebyokuyiga bingi nnyo. Gwe abadde yeesiga emikwano n'ogivaako, abadde ayagala abantu n'omanya wa w'olina okukoma nabo. Katugendeko mu kano akatambi ate era tukomewo. Bino si bya Wanyaalo yagenda anyalire mu lyennyaliye. Ffe tetwagala manya lya bizinesi asiyolinga emmana. Okitegeeza gw'embisi gwe kino njagala kigamba ogenda kubonaabona olina amaziga jjajjaawo oyo ali ebuduuda. Oyo Wanyaalo beepanze mwajja kutaase talina na 10 wadde. N'oyo sabbuuni sina we. Muve mwebe musimanya yakoze sabbuuni akampani ke yagamba mbu alangira nti atwala abantu ebweru ng'ayagala kweragira ku bano baluwira nti alina nnyo afuna endorsements yaddawa. Kati nno n'embizi ojja zirundiramu abaaya. Oyo nga bwe mumanyi asobola n'olya embizi n'agamba mbu nalidde embuzi. Ffe tolumiza bye Wanyaalo byo naawe genda olunyalire muli mata. Okitegeera gwe naawe luwira nti sirika kuba bino eno byakolera. Kati gwe mbisi gwe kino eno njagala kigamba ogenda kubonaabona gwe kyali kikuluma olw'okubanga ebbanga ly'okoledde ku kyeyo yonna yonna bali mukupama mu mana. Asani yakupama mu mana. Gwe mbisi gwe ogenda kusiikira ate nagambye ngenda kukuba akakota paka tugenda kubbiisanya olina baneena batakusobola. Gwe mbisi gwe wamusino gwe. Gwe yampa emmana eriko olubiri wangala n'eŋŋaano gizinange erimu n'ebizigo. Omuntu wagaana okuzina kuba musango ku mannyoko. Eyo emmana Asani gye yapamamu nali nsobola ogizina gwe matako gwe. Kiringa ng'omusino. Kyavayo ne kigamba Rama nabayamba. Watuyambanga nalaba ne kitaawo yayambadde G-string ku kkooti Makindye bwe yasitama bwe yakutama bw'ati. Genda oyambe kitaawo kyemwe G-string ereegula amanege ekinege kya kono n'ekyaddyo. Ebyo ebinege biriko Caroline ebirimu amanege ga bulu. Toddangamu okutwasamira. Nalabye kinjasamira gwe masiikini. Mu byonna emirimu gy'olabye kola sabbuuni. Gwe yali akutte ku ssente miliyoni 10 eseekuba. Kiri wale eno biba kyasama. Mbabi kamama bakigamba abantu batandika. You will make it. Walidda where was you at first? You will make it where was you at first? Sinzala edoni erinnya doni yalinako ku ssente kati atunda sabbuuni. Webityo webiba tuvuma abantu naye tumanye nti bitujjira. Kati byakuddira toba alina akasajja we kazina omwana we kamuzina. Ojja kiwulira. Nagambye oteera mu nsigo eno tawalize ku malaalo g'omwana wo. Oye yakuzinibwamu muganda we omwana yafa. Ekyo ekyana kidisembe ekyali kiriika endusu ekyo ekyali kimawube. Stroke kye yakuba. Mutekikubanga ku bizinesi z'abantu. Yaluwasi wakuba yaki. We yajja kwalirimba n'ofamira ne weetonda ng'agenda kusiba. Tokubanga ku oyo yenna alikolagana naye. Kino kikusiba. Oyo Wanyaalo beeteesezza agenda anyalire muli. Oyo Wanyaalo beeteesezza anaakolagana nasi ya mu bizinesi. Kyeyakola bizinesi ya mukama waffe mujja kira. Aka katambi kansuubire nti mwenna mukalabye bulungi. Akatambi ako katambulidde ku mikutu gya social media era nga bangi nnyo mwakalabye dda. Vidiyo eyo yabadde live ku mikutu gyaffe egya social media. Era ng'abantu ababaddeko bonna mwabalabye bulungi. Embeera zaabwe, entegeera zaabwe n'abaani beba associatinga nabo. Akatambi ako ka mwana muwala Don Asia teekako ne Rama. Omuntu agenda kuŋŋamba naye Adita
gwe tokoowa kwogera ku Donasiya sigenda kukoowa olw'ensonga kitonde kikyala mukyala enganze mukyala nga gwe awuliriza buno obutambi era ng'ebintu byakola Asiya binnuma nnyo olw'ensonga ndi mukyala impulira bubi nnyo olw'ensonga ndi mukazi mbeerawo ne ŋŋamba mazima ddala abaana ye baazaala bali batya bw'eba nga ffeemu esobola okuvuga n'etandika okukozesa ebintu webiti ebibi nze ŋŋamba oba mba nsaana kugireka abaana ab'obuwala nga twetyoboola nnyo ki ekigenda mu maaso nga tukola ebintu ebitaliimu nsa nga twekoze bintu ku social media nga tweswazizza kyova olaba I don't advise anyone okuteeka abazadde be ku social media n'okera ku makya n'obapostinga nga tonnabapostinga muzadde wo baana bo baami bo baŋŋanda zo sooka otunuulire biki nga ggwe omuntu by'okolera ku social media by'okolera ku social media birina impact oba nedda ababiwuliriza baleka balowooza ki ye nga ggwe abadde mu butambi bakulowooleza ki imagine omwana omuwala omuntu n'avaayo n'akuswazaswaza mu nkumu n'enkumu y'abantu in the name of fame ffe tubuuliridde omwana ono bannange twogedde ne Donasiya emirundi n'emirundi naye it's like she is not ready to change era nga tayinawo any sign of change anywhere, not today, not tomorrow, not yesterday, not ever. Tajja kukyuka era gy'anaakoma obutakyuka bye bino ebintu byagenda okuba nga asisinkana oba alaba mu bulamu bwe bad enough nti ebintu ebyo bigenda going straight ku mwana obwe gwazaala oba ku baana be n'abazzukulu ate era njagala mumanye mu ababeera ku social media nga mukola ebintu ntono just not there is life after social media. We are going to meet you someday. Tukere ku makya ku social media nga toliiko tukusange mu kkubo gy'owangaalira gy'otambulira. How are you going to explain to us? Ogenda kutugamba otya ebintu by'okola ogenda kutunnyonnyola otya ku bintu by'obadde okulya ku social media. Some of you mweyambula n'okweyambula ku social media ne muzina ebimansulo ne mubeera okwo ne muwemula nga wowulidde Rama ne Donasiya abalala ne mukuulirako abantu abalala ne muvumirako. Omuntu ajja kuŋŋamba naye wali okikoze. Yes, nali nkikoze. Ne natuula wansi and I realized nti nina abantu benswalira mu bulamu and that's my family. Gy'okoma okuba nti olina abantu b'oswalira mu bulamu, there are certain things that you're not going to endure in your life. There are certain things that you're not going to do. There are certain things that you're going to push away from your life. Lwaki otya ogamba tato wange kino wakiraba agenda kulowooza atya? Nze nsiba mbagamba nti the videos I do make on social media, my dad is my #1 fan. Videos zange aziraba, bato bange baziraba, bakulu bange baziraba, ate tezesittaza. You can still be on social media and try and choose decency. Oba osobola okubeerako ku social media gwe n'ogamba nze ngenda kubeera musiru mugwagwa. Kubanga abantu balina category of content gwe bakola. Mulimu akola content nga weeyambula nga ye wajjamu engoye, content watambula. Mulimu abakola content nga wakulinnya miti. Mulimu abakola content nga wakuvuma kuwemula comedy na biki n'atambula. So I think nti naawe owasobola okutambula naye nga weekutte bulungi. Ekintu ekitaakutyobole, ekitaakuweesa emannya tomorrow. Yenze Sheila Adita, katwesinkane mu comment section. Embaagala nnyo.